Nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga Yugi Update TV. Wiikisi eziyise emabega eggwanga lya Democratic Republic of Congo DRC ssaako n'abayeekera ba M23 si y'ensonga ey'amaanyi ennyo nga bwe twandigambye eyalinga erabikibwako okuba nga eri great ng'era ng'ogamba nti eno gye balina okuba nga bakonserningibwako nga gye bateeka ku table ku conflicts ezigenda mu maaso mu ggwanga yonna. Lwaki nkugambawo ntyo? Njagala nkuwe ku bintu bino osobole okuba ng'obitegeera. Leero newankubadde ssaawa zino kati lukonsidaringibwanga olutalo oluli mu Democratic Republic of Congo nga ensonga etalina kubeera nga yeebalama mu nsi yonna. United Nations Security Council UNESCO yatuuzizza meeting okudisikasinga ku mbeera egenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo. Kakati UNESCO, United Nations Security Council, weetuukira okutuuza session ng'egenda kuteesa kudisikasinga ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga. Embeera ebeera ndala muganda wange, ensonga eba esusse gwe ky'oba omanya, era ng'eno ensonga ebaleetera okuba nga batuula ze zimu ku conflicts ezigenda mu maaso mu DRC, naddala eyo mu buvanjuba, naddala ekikwatagana nti nno ekibuga ekya DRC ekisinga obunene Goma kyali kimaze okuba nga kiwambibwa n'abayeekera ba M23. Kitegeeza ki? Ovanga ku kibuga ekiwambibwa ate nga balwanagana n'aba peacekeepers, forces ez'enjawulo nga zeegasse okulaba nga bakiipinga emirembe mu kibuga ekyo era ne kimala ne kitwalibwa. Muno mwalimu South African Development Community SADC, emanyikiddwa nga SADC Mission in the Democratic Republic of Congo. Era olina okitegeera nti nno abajaasi nkuyanja ab'eggwanga lya Democratic Republic of Congo abattibwa mu process eno ey'okutwala ekibuga Goma. Era n'abalala abaali beetooloddwawo nabo bakasuulamu akaba. Omwe mwali n'abajaasi ba South Africa. Ekibuga nno Goma kino kyali kibalirwamu okuba nga kirimu akakadde nga kamu ak'abantu, ye population eyali ebalirwamu mu kibuga kino Goma. Naye okuba nga ssaawa zino abantu babale olwa conflicts ezigenda mu maaso. Era olutalo luno conflicts zino zaalabibwako nga mulimu ba mercenaries nkuyanja abaapangisibwa okuva mu European countries, naddala okuva mu Romania. Bano bonna baasalendinga ne badda ewaabwe ku butaka. Baasingibwa amaanyi okuva eri abayeekera ba M23 era ne basobola okuba nga baba mu Democratic Republic of Congo. Oluvannyuma lw'okukapukyalinga Goma ne airport yaayo eri main, abayeekera tebaakoma okwo, bagenda mu maaso ne boolesa eryanyi ne bagenda nga baadivansinga. Era mu wiiki buwiiki twalaba nga bawamba ekibuga ekirala kye bayita Bukavu. Era tebaakomaawo era tebagenda kukomaawo, basigadde bapulaninga nga baagala kwongerayo kugenda mu maaso. Era locations ezisinga obungi ky'olina okutegeera ggwe Munnayuganda ali eyampuliriza ziri mu control z'akabinja k'abayeekera ba M23
muno omuli ebitundu bya Masisi, Rutshuru ne Katale. Bino byonna biri mu kontro z'abayeekera ba M23. Wabula nga sinnakwongerayo, nina okujjukiza nti oli ku Yugi Updates TV osinza okuba ng'otuwuliriza. Gwe atanaba kuba ng'otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu, ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange. Abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates. Ebitundu ebirimu eby'obugagga bye twandiise the mineral rich eri mu Eastern Democratic Republic of Congo. Bino byonna byamaze okuba nga bisalirwako ne conflicts okuva mu myaka 3 okuva mu 1994 mu Rwanda genocide, olutalo olwali mu Rwanda. Kati kigambibwa nti emyaka eyo akayitawo 3 naye era conflicts zino zikyagenda mu maaso n'okuba nga ziri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Era abayeekera ba M23 bafuuse ekirala mu ggwanga lino erya DRC naddala mu buvanjuba, nga bo bagamba nti baali balwana nga balwanira protectinga the Tutsi rights, eddembe ly'Abatuusi. Gavumenti y'eggwanga erya Democratic Republic Congo lyeyagaana okuweebwa ekitiibwa n'obbawa eddembe, saako n'okusayininga deal eya 2009. Zezimu ku nsonga ezibalwanya bukye beekwasa, newankubadde amawanga gavaayo nga gagamba bano bayeekera, ne Kisegidi avaayo ng'agamba bano sina bayeekera bokka, bano bateralisiti. Guruupu eno ey'abayeekera ba M23 yeegamba era eremerako ng'egamba nti deal ezirina okukolebwa okukomekereza olutalo ze basayininze zonna teziweereddwa kitiibwa. Era twalabako abayeekera bano aba M23 erinnya lyabwe baalisangulayo dda mu peace agreement eyakolebwa nga March 2009 ng'ennaku z'omwezi zaali 23. Newankubadde guruupu eno yakuliyeetingibwa mu 2012. Oluvannyuma lw'embeera ne actions ezibadde zigenda mu maaso okuva mu mwaka gwa 2012, abayeekera bano aba M23 bagenda mu maaso n'okweyongera nga bagaininga territories paka bwe basiizinga ne bawamba ekibuga Goma. Si gwe gusoose okuba nga kino ekibuga kiwambibwa. Njagala nkutegeeze gwe mukwano gwange ali eyampuliriza tibabeere ne bakulimba nti era bayoleseza amaanyi. Baava dda nga boolesa amaanyi. Era oluvannyuma lw'okukiwamba bafoosingibwa olwa pressure ey'amaanyi ne bawithdrawing okuva mu kibuga kino ekya Goma. Oluvannyuma lw'okuba nga basafaringa ne series eza heavy security ne badefeatingibwa n'amagye g'Abakongo. Kigambibwa nti Abakongo, amagye g'Ekongo ebiseera ebyo okukolesa eryanyi okudefeatinga abayeekera ba M23 baaliko support ya United Nations Forces abaali babayamba okuba emmundu era ne basobola okugobamu abayeekera bano aba M23 era ne basangulwamu mu Democratic Republic of Congo. Kigambibwa nti abayeekera bano aba M23 baali batuuseeko ku nzikirizaganya ku agreements n'eggwanga lya Democratic Republic of Congo naddala bano abali mu buyinza, basobole okuba nga bayintegratingibwa mu magye mu kuzzibwamu, okusobola okulaba nga promises abatuusi basobole okuba nga baprotectingibwa. Newankubadde mu mwaka gwa 2021 akaguruupu kano akabayeekera kaddamu ne kakwata ebyokulwanyisa omulundi omulala nga bagamba nti no promises ezaakolebwa ne Democratic Republic of Congo zaali zaamenyebwa. Era mu kino
Rwanda yavaayo n'enokolwayo ng'eggwanga eribaakinga abayeekera bano aba M23 movement. Rwanda oba oliawo yo kyevaayo nga yeegaana ng'egamba bagisibako matu ga mbuzi kubaliisa ngo. Pulezidenti Paul Kagame wamu ne administration ye bo bainsistinga nti ebyo ebizibu bye babasibako bya ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Era ekyo kyonna kyonna kye bakola bakikola okuprotectinga bo obutagobwamu mu ggwanga lyabwe. Nga bo ababeera mu bitundu ebyo bya Eastern Democratic Republic of Congo bagamba nti ab'e Rwanda bo basharinga busharinzi border n'eggwanga lya Congo. Era Kagame si kyokka kye yakomyeko, yavuddeyo n'awaayiriza eggwanga lya Democratic Republic of Congo ddala gavumenti yaayo okukola n'akabinja ke bayita Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. Era ng'agamba akabinja kano kakyali active mu Eastern Democratic Republic of Congo akagenda amaaso n'okutigomya Rwanda. Rwanda yannyonnyodde akabinja kano ng'akalimu era ng'agamba kagenda amaaso n'okuba nga keexistinga mu DRC era nga katiisatiisa territories eza Rwanda. Newankubadde yo DRC evuddeyo n'ebyegaana eby'okuba nga bakolagana n'abayeekera. Okusinziira ku escalation eyabaddewo, Pulezidenti Felix Tshisekedi ye yalemeddeko ng'agamba tewajja kubeerawo nteeseganya ndala na kabinja kano aka M23 ak'abayeekera. Lwaki? Kubanga bukyanga batandika kukola agreements tewali nazimu ze baali batadde mu respect n'okutuukiriza. Era ye yaguddeyo n'agamba nti no tetugenda kuddamu kutuula n'abayeekera kuteesigana nabyo. Era yavuddeyo n'ayongerako ng'agamba nti era n'amagye gano ag'eggwanga erya Rwanda gagenda mu maaso n'okubaakinga gasaponsalinga okulaba nga abayeekera bano bagenda mu maaso n'okuwamba territories zaabwe. Era Tshisekedi avuddeyo n'asonga olumwe mu East African Community ne mu international communities olw'obutateekayo kimala kusobola kulaba nga bakola ekimala okubanga basobola okuexcalatinga okusuppressinga entalo zino ne baprovidinga security mu crisis egenda mu maaso mu ggwanga ery'e Rwanda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Obadde muwuliriza mulungi nnyo webale kwekumira ku Yogi Updates TV. Njagadde nkuyisa ebyafaayo bye tuze tukavalinga mu mwezi guno gwonna n'olutalo olugenda maaso mu Democratic Republic of Congo. Nagambye gwagala twegattako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba nga otweyongako ddala bulungi nnyo. Mbagaliza weekend ennungi, mweraba.